eyayingidde mu Lufula jjo nkwegayiridde sooka ononye ebyafaayo byayo obyotambula nabyo kikulu. Kubanga buli kifo kibaamu ne histole waakyo, kibaamu n'ebizibu byakyo, kibaamu akawonvu n'akagga kye kiyiseemu. Kaakati ebizibu bya Lufula ebimu bikonyeeko, nja kubiddamu ebibuuzo, ebimu tuyinza obutabiddiramu wano. Naye ekizibu nnamba emu ekikyatugulumbya omutwe bwe bwa nnannyini bw'ekifo buno. Kubanga bino byonna bikyayinza okubeerawo, amazzi, masannyalaze, bukulembeze, naye simanyi oba muddamu ne mufumiitiriza mu abaddala abaludde wano emugaa naye tukolera wano waani waani. Ekyo ekibuuzo mbabuulira, oyinza okibuuza nabo mu kitongole nti naye Lufula eyo yaani, ono nagamba okino, ono nagamba kiri. Kawabe mu gavumenti wakati nayo bikyagigulumbya omutwe. Kati ebiyinza obutaba byammwe, naye nze nga Lord Mayor ontaddewo nyesira. Abazungu bagiteeka mu 1935 ne bagitulekera. Mumanyi history bulungi mu 2000 ne tutandika ogidiba agaffe kennyini nga abagirimu. Abo basajja balabanga azze afunye management contract 21 n'afuna lease nga bamugambye miliyoni 600 z'abasasula. Oluvannyuma ennyo tusimanya ajja kusasulanga miliyoni 12 mu meka bwezityo za buli mwaka. Ebyaliwo n'atasasula ne bitawanguka. Awo kwe kutuuka chairman Samuel we yagambidde twajja ne tumenya kufu ng'azze wali asibye Slaughter House. Naye bwe twafulumya abasajja balaba tetwafuna kyapa, ye wano twamugobawo era okudda kwe si kwangu. Sigamye nti tajja kudda kubanga tomanya biyinza okutuuka. Asobola okwegulula n'akola ki najja, naye okudda si kwangu kubanga gye byakomekerezebwa ng'atututte ffe mu kooti akoze buli kimu. Nze yankuba mu kooti ne muganda we oli nsimanya omulala mukoddomi we Daniel Katalibwa kwatampola n'abalala baali baagala okuteekawo baasi n'ebirala ne batukuba mu kooti ne tugulwa n'ebisanga ebyo. Sijja kubazzamu eyo history, naye ekyakomekerezebwako we njagala okutuuka ekitannaggwa nti gavumenti yatuuka n'egamba nti kale basajja balaba tujja muliyirira, ne basigala ku kaanya muwendo. N'agamba nti biliyoni 86 n'ekitundu zayagala. Gavumenti n'egamba ezo tetuzirina, kati ne basibagana bikyali eyo. Abanja tebamusasula, n'abanja simanyi oba abanja atya oba babanja biki oba bali banamusasula ddi oba bali musasula, ebyo bikyali eyo. Naye nga ffe twagala kyapa kyaffe kikole kikomewo. Ekyembi nti Sablease ekyaliyo kubanga lino ettaka lya Uganda District Land Board yagabira KCC lease. KCC n'egaba lease ya myaka 49 okuva mu 2021. Kati ye akyalinako ekyapa akyalinako kali aka Sablease ffe tukyalwana kasazibwemu n'okutuusa olwaleero. Olwo olutalo buli idi abadde ajja yemu ku fayiro zenteeka omuteekera ku mmeeza. Mukyalabuze ki fayiro yatuuse dda ku mmeeza ye, ebyo byamunda si byammwe nga mugamba tulina okujjayo ekyapa kyaffe w'abasajja balaba. Ekyo tukyakiguluba nakyo. Bonna bayidi abadde bajja bujajja ne bagenda ng'ekyapa tetukikoze eki tetukijjeeyo. Katulina okukijjayo kubanga tojja kukola pulaani enkulaakulanya kifo kino nga tolina kyapa. Ekyo kizibu kimu. Ekizibu ekyokubiri yenkulaakulana egenda ereka ekifo kino emabega. Ate kyabulabe bino ebiyumba bone byazimbibwa mwaka ki naye history yatumba 1933. Idi mu speech ye mumuwulidde ng'ayogera akonye ku kintu ky'okugamba nti enkola yali mu 1935 ekyayinza okubaawo. Kati
teri mu governance yokka naye ne mu structures bajja kugamba nti naye mwe mulaba mu Lukwago ddala ebyo bizimbe bikyasaanaawo tunuulira obubaati buno ne bwogaleete waffe okwata ensenene eri e Masaka tugamba nti ago tegaleeta nsenene mbabuulira. So tulina okukikulaakulanya naye program tezinnaba kutandika kutambula, tuli mabega. Tulina okifuula nga kya mulembe nga naye kyabasuubuzi. Kati ekyo ekizibu kikyali ku mmeeza. Kati ntuuka ku kinyusi. Ekizibu ky'obukulembeze kikyagaanye bwa mirundi ebiri. Bwe tugoba abasajja balaba 2011 ne tugamba nti kaakati mufunye obwetwaze, era bwe twabadde nabwo ku Steholo n'abannyonnyodde obuzibu ne bujja bwe tulina okugonjoola. Obuzibu obusooka buli eno wammwe obulina okugonjoolwa, obwokubiri bwe mwongeddeko buli eri ewaffe bwengenda obagamba naffe bwe tugenda okugonjoola. Naye obuli ewammwe buli butya nti bwe tumala okugoba abasajja balaba embirigo z'obukulembeze ne zitandika. Buli ajja kyammwe buli ajja mubatwala na miggo. Kati olwaleero Bosco mukyamwagala, naye bwe twamala okugoba abasajja balaba mukimanyi bulungi Abe Mugumba ye yakola ki olwaleero mu lukiiko waali naye nga yali mukinjaajo wano nga mumanyi Medi Nsubuga nga munnammwe ne bannaabwe ne mumali waali Medi alhamdulillah bw'aba yakoma naye aba akomewo naye waali bamwe naye yali yagenda mu masanafu eyo yavaayo ebyo sijja bigendamu ebyo byamu. Kati mwajjawo Mugumba n'agenda ne mugaa agenze Sekweyama n'ayingira naye n'abeerabeerawo ne mumwagalayagalako naye nawushwe misinde mwamujjako obukulembeze yawanika. Weebale nnyo. Sekweyama avaawo, Sekweyama avaawo, tiimu ya Serugo ono Babone ne Serugo bayingirawo. Abo tebaayi bagambye hano n'akataasa kaffe kyakomusa sirowooza nti baafunayo n'amaliba abiri. Bwe baba balina ennyo baafunayo amayembe nga 3 ne bagamba mwe mugende nabo, naye mbeebaza ne basigala nga bakyalwanirira olufula. Mwebale era ebigambo bya Bone binsanyudde ne Serugo mbeebaza mukyali bavumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati awo Bosco n'ayingira ayimbisibwe munna aliwa gundi aliwa gundi Fred ani Senyomo waliwe bali. Kakati rejimu eyo neyingira, naye ekinnuma mu kyo kyenjagala obategeeza nti tewaliwo sisimu eyingiza n'efulumya. Ekyo mukitegeere. Era bw'obuuza Bosco sikugamba nti nkunafuya, naye bw'obuuza wayingira otya mu ofiisi, naye gakugamba nze nayingira mwendi. Bw'omubuuza kawaayiro kyaja katombuuza nze mwendi. Bw'omugamba nti ekisanja kyo kiggwako ddi kya myaka 2 bwe giggwako nga mukola mutya akoma mwakanyeena ekyo nakikanyako eyo kanveeyo. Etteeka tulina okuleeta ensonga eno. Etteeka lye tutambuliramu erya Markets Act lyateekawo obwokulembeze obwannamansasana. Era eyo ewali ekinyusi bwannamansasana. Najja wano ne mbannyonnyola nti okulijjawo si kyangu, olina okuyita mu prosesi mpanvu okudda mu kagawa.
naye tulina okubeera nga bwe tutetenkanya okulaba nga tukolera mu tteeka eryaki ery'obukulembeze obwannamansasana mubukirize. Nange gyendi naliyagadde ntuule nga road mayor nga tewaliiwo ali wano ku side eno, naye nange banteekako minisita, banteekako RCC, banteekako ED, banteekako ali. Nammwe mukkirize Bosco bw'abeerawo etteeka lyamuteekako market administrator ekitaaliwo olubereberye, mukitegeera. Sebo oyinza ga tokigaanangako, naye sebo nze abadde mu mbeera ey'okutuula mu ofiisi nga waliwo ali wano n'ono ali wano, temukitwala nti kitono. Nze ntula wali ne minisita nga ali wano, nange ndi wano ebyayidikambireko ono mpyaliwo, n'RCC tatuula ali ku State Hall. Naye sebo okutuula nga minisita alina okulagira, naawe olina okulagira. Ekintu ekyo kisitono. So kati bwe tulina okutetenkanyirizaawo mu tteeka lino mu kawaayiro namba 19 erya KCCA sokoleka ebyamazzi wano wava obuzibu, wano wenyini wewava obuzibu. Leadership ani avunaanyizibwa ku ki? Nga sinajja ku 19 mpulidde wano bagamba market master. Ekyo nabagamba mukijje mu lulimi lwammwe. Etteeka terina we lyogerera ku kigambo market master, ligamba market administrator. Ekyo kintu kikulu. Omanyi bwe bagamba road mayor, muganda nge Mayor Uhuru najja n'omuyita road mayor, ajja kukola byatateekeddwa kukola olw'okuba omuyise road mayor. Tayito nakyo kikulu. Abamu babitwalanga obeera road mayor, obeera road mayor, ne Mayor Uhuru abeera Mayor Uhuru. Kakati market master bwe muyita market master agamba ate master akola ki? Nze headmaster. Wekitegeera nze essomero headmaster si ali kulembera. Kakati bw'ogamba nti market master yabeera headmaster, tekiriyo mu tteeka. Tulina market administrator mu section eyaki eyabiri. Market administrator. There shall be a market administrator for every market. The market administrator shall be appointed by the administrative authority in respect of the public market or private market. Nti ajja kulondebwanga market administrative authority. Administrative authority ye executive director. Executive director nga yalina obuyinza obulonda market administrator. Emirimu gye giri ki? Number 2, section 20 subsection 2. The market administrator, subsection 3, shall be responsible for emirimu giri esatu. Number 1, overseeing the day-to-day management of the market. Okulaba entambuza y'emirimu bwe gitambula. Sikubaaga, sikujjako mutwe, sikutema, sikola ki. Number 2, liaise with the administrative authority on the affairs of the market. Okubeera akayungirizi wakati w'abali mu katale na administrative authority. Nabagambe owulira administrative authority yani ye ED. Ye kayungirizi w'abali mu katale ne office yani ye executive director. Number 3, ensuring general maintenance of orderliness in the market. Okulaba nti tewabeera obujagalalo mu katale. Gye emirimu esatu. Nze nsoma tteeka. Kati obuzibu bwe tuzze tufuna ku sayidi oba mwe mubalaze bwe mulina bwe mulina okugonjoola. Obwaffe bwe tufuna ng'ekitongole nga ne ED omupya bw'ayolekedde, market administrator bw'ajja wano, lwaki alina okusukka obuyinza bwe oteeka lye bumuwa? Ekyo kye kyatuleeta wano okugobaako omukyala Joan n'abakooza. Omanyi mwerabira bagenzi ne bababuuza wano ne bono nswaziza nti simanya Joan ani olina okuba digito. Okitegeera Joan n'abakooza bw'ajja mukama we teyali ED, mukama we yali Ian Gumisi.
gumiisiriza. Olwo yali amenye etteeka ng'ebiragira bijja waani wa Ian. Kati Ian gumiisiriza mu structure mu mateeka nga talinawo obuyinza bwonna. N'ayambala kombati naye kapika ebitategerekeka najja wano n'ateeka oba ddala yalinga pisito oba kyalinga kititiriri bijjo n'akola n'abatiisa n'abafugafuga yaawo naye n'akwatayo zaakute n'agenda. Ebyo bye bireeta obulabe. So market administrator alina kubeera nga idi ya muleesi. Ian gumiikiriza tolina bbaluwa ekulese. Ate bw'ojja okujja wano okola emirimu esatu tolina kusolooza n'ekikumi n'ekimu ky'ovunaanyizibwa ku kino n'ekimu. Fene kesi zino webeesolooza tulina department namba eya revenue. Simanyi oba director wa revenue waali. Tulina director waffe owa revenue mukulu Noel ne wabiina. Robert Noel sis. So Robert Noel bw'obawo revenue yenna director wa revenue yamuvunaanyizibwako. Ate market administrator talina kakwate konna ne director wa revenue. Kubanga asoloza ensimbi director wa revenue asa accountingira idi. Kakati market administrator talina kuyingira mu bya nsimbi. Era kye kyatulonjesa wano Joan najja wano tumunone ne tugenda naye. Joan n'abakooza ng'alina n'obuyinza wasuso wateekeddwa okukoma. Mwatulipotingira awo nti Adamu n'abalala mwakwataganangako nabo. Kaakati obuzibu bwe tufunye era bwe bwa Nante Hadija. Sokoleke Joan yalina gumiisiriza. Yalina Ian gumiisiriza nga peya. Kati Nante naye ne wajjawo peya. Kakati ebyo birala ebyo si byakumalira wano si byakuggwera wano. Lipooti twazifunye. Joan nani Amini Nante amuvunaanyizibwako no. Idi nabagambye yalonda market administrator. Naye eyo tuddayo ffe mu kitongole ensonga tuziwulidde ezikwatagana ku Nante sireero lwoka. Reports zibadde zijja naye kifayiro kigeze nnyo ekikwata ku Nante Hadija. Nfayiro nnene. Seze ensonga tugenda kuddayo idi tutuule tulabe bw'azikwatako mu tteeka nga bwe twakwata ku za Joan nani n'abakooza. Ez'akasirye nazo tuziwulidde. Ez'akasirye nazo tukoze eki? Era ezo nazo tujja kuddayo. Kati akawaayiro 19 kagamba every market shall have departments spatially delineated and organized based on goods sold and services provided in the market. Tukirize tugaane eno lufula tekyali ya nte na mbuzi ndiga na nkoko byokka. Mulimu departments endala. Ekyo kibakaluubirira okutegeera. Nze omanyi njagala munzikirize bakimanyi babone babosiko bano. Soogera kukyamuukiriza oba kusanyusa nze nkubuulira kye nzikiririzaamu bw'onjagala njagala bw'onkyawa kyawa naye nga nze nkubuulira amazima. So kati departments za njawulo tukkirize. Akawaayiro namba 19 era kagamba an administrative authority or private shall be responsible for designating the departments in a market under his or area of jurisdiction. Executive director ajja kufulumyawo instrument eraga departments ze tulina mu butongole nti zeeno neeno neeri nga zimanyikiddwa nti bano ba mmere, bano ba washing bay, bano ba livestock, bano simanya baki muzimanyi departments ezo. Kati
kikulemberwa zitya. Number 3, the vendors in each designated department shall elect a head of department and a deputy head of department from amongst themselves, one of whom shall be a woman. Buli department ejja kubanga n'abantu baayo beerondemu omukulembeze mu buli department. Ekyo kiri mu tteeka.